Mu mukaaga abali mu Uganda ebitundu 77 ku buli 100 bavubuka kyokka nga ku bano ebitundu 65 ku buli 100 tebalina mirimu ekintu ekiraliikiriza. Kati gavumenti bwerabye guli gutyo kwe kukwasiza awamu ne gavumenti ya South Korea ne bateeka emikono ku ndagaano ey'awamu n'ekigendererwa eky'okukwasizako abavubuka okutandikawo bizinesi ez'enjawulo n'okutumbula obuyiiya. Youth Startup Academy Uganda ly'ettendekero ligenda okuyitibwamu okutendeka abavubuka okwetandikirawo emirimu wamu n'okugyekulaakulanyiza nga gavumenti ya South Korea yekiwomyemu omutwe ng'eyambibwako International Trade Center, Hive Collab ne gavumenti ya Uganda. Academy egenda ku providinga buli kamu omwana agezaako okola business ke yeetaaga. Oba weetaaga ekyuma okola business yo tujja kuwa ekyuma. Oba weetaaga software tujja gikuba. Oba weetaaga wakutuula, oba weetaaga bakafulu bakuyambeko okuzimba ky'oyagala okuzimba, bonna tugenda baleeta. Omukulembeze w'ekibiina ekirondoola business entonotono mu gavumenti ya South Korea, Korea SMEs and Startups, Hak-do Kim asoomozezza gavumenti ya kuno bulijjo okutwala abavubuka ng'ekyomuwendo naddala eri enkulaakulana. 정보통신부 크리스 바리오문 씨 장관님에게도 오늘 개소식을 지원해 주신 점에 대해서 깊이 감사의 말씀을 드립니다. Amyuka Ssenkulu w'ekitongole ekirondoola ebyobusuubuzi mu nsi yonna ki International Trade Center Dorothy Tembo agamba nti ettendekero eribangula abavubuka mu by'emirimu libadde lyalwawo dda okutandikibwawo kuno era kizingamizza nnyo enkulaakulana y'eggwanga. Is going to be instrumental in terms of building the skills, the opportunities, not only for networking amongst the different youths, but also better positioning them to be viable from an investment perspective over the years. So essentially what we are building is a sustainable ecosystem. Omubaka wa South Korea mu Uganda, His Excellency Sang-Soo Park, agamba nti ng'oggyeko eky'okubangula abavubuka mu by'emirimu wabula balina n'okubamanyisa obukulu obuli mu kutereka ensimbi nga tebannalowooza kuzisaasaanya. Uganda is now making every effort to achieve social and economic transformation. This is dependent on changing the current subsistence economy into a money economy. Enteekateeka eno yeesigamiziddwa nnyo ku tekinologiya ow'enjawulo era abavubuka abasula mu 1000 be batunuuliddwa okugiganyulwamu nga Dr. Hatwib Mugasa, Ssenkulu wa NITA Uganda, bw'ayongera okunnyonnyola. We are getting youth into this academy and tutoring them. They are not supposed to pay. We have got the funding and they should be supported from this funding. Enteekateeka kika kino zize ziteekebwawo okulwanyisa ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka. Gavumenti ezzeeteekawo ssente enkalu okuwola abavubuka okusitula bizinesi zaabwe. Gavumenti y'emu ezzeetegekawo emisomo okubangula abavubuka mu mirimu gy'emikono okulaba nga basobola okwetandikirawo egyabwe. Ebiseera ebisinga enteekateeka kika kino zigwa butaka. Ku mulundi guno katusubire nti munaavaamu ekyenjawulo. Nze Titus Jemba, BBSKATI wano mu kibuga Kampala. Kitundu kya byamizannyo ku BBSKATI amawulire ageesigika, nze Beka Resabula okukibatuusaako.